Ndi bulungi muli mutya? Okay. Ndi bulungi ogamba otya? Yeah. Ekisooka nze ng'omuyimbi kinnyamba okuba nga ndi mu gym. Nga nze neetaaga okuba nga Nyash yange egejjamu. Neetaaga Nyash yange ebeere ng'egejjamu kubanga kye kivumo abantu kye basinga okunvuma. Tisiina Nyash. Kuva we natandika oyimba banvuma ekivumo kimu. Toyina kabina kati natuuka ne nga bannaaye I need to work out. Naye n'ebirala bingi I have to work out kuba neetaaga okuba nga wembeera ku stage mba n'amaanyi. Kubanga the more oyimba ennyimba zigenda ziwera. So n'eddakiika z'oyimbira ku stage zigenda zeeyongeramu. So when you work out obanga osobola okikuba bulungi gasi ng'olina mulungi ng'olina fit. Yep. Akabina kazze mwete mukalabye. Akabina kagenda kajja kati abawagizi bwena nno kiwuliramu kubanga kati Nyash is becoming bigger. Kati bananoonya kye banvuma nga tebakiraba. Ate nga Nyash yeeyongere bweti. Kazze katandise okujja gwe tokalabye. Bijo nange era kimanyi sikalina kati. That is your nature. Stage. How do you feel? Of course I feel bad. Kati I'm working out. Adamu okunvuma nno ojja kumpulira kubanga kati amaanyi ge kugagenda gawera. Obubina? Njagala kali original. So bango oyimba akabina ne kagwa. So nze ndikola kabina kalinakyo. Kajja mumpeemu omwezi gumu naye naawe okalabe katandise okujja. Kati kankubira ekintu kimu nina mukwano gwange yagula akabina banange soka akabina ako tekoozeka olina obbanga olina obubina bungi si nno bwa bbeeyi oba bwagumu kitundu busoboka kuba mukwano gwange akalina naye aba atambula oluusi namutambula ne kavayo n'omugamba owaaye Tereza akabina nagaana ayita onswaza kati mbeera mugaa tugende mu gye mutukole obubina kubanga nno ye at least ayinako naye ate era ayambala akabina. Njagala beera fit nga siweekeera kubanga oba owakinze out oba osobola oyimbira ebbanga eddene nga oli fine kubanga abawagizi basobola okulaba nti nono nakooye oyimba ossa nnyo but if you work out obeera amaanyi olina mangi. Okuba nti nno ozze mu gym tugambe nti oba oli awo n'abawagizi because ennaku zino batandise okuba nti bakwatirira ku bakyala naddala abayimbi kati gweokola kabina abakwatirira kiri kitya? Byonna mbikola kati ngenda kukola akabina n'amaanyi ngafune ndaba omuwagizi amumanyiira nga ajja okunkwatako nja kuweerawo olaba. Kisinzira waliwo abakisussa nga beetaaga osomesebwa essomo. Kyekituufu because si kintu kya buvunaanyizibwa tandika kukwatirira muntu. Twakulaba effort yali fort. Omuwagizi we yakola nawe noweekyanga n'osuulawo microphone. Mugusudde muze kiki? Ebyaddala nali ku tuwa ya Palaso nali ndi mu kuyimba omuwagizi najja n'2,000 ze wazimpa wazizzayo ayambadde niigina ne ngamba kale owaaye kanzikirize 2 z'omusajja naye ng'azimpa tazimpa. Mba nnyimba bwe nti omwana nankwata ewantu ewakyamu nawulira ennaku. Wabi nnyo we yakwata ewasinga obubi so nawulira nnyo ennaku kyannoma because ze siinaamu maanyi bambi mukazi wata I just put down the microphone never ku stage kubanga nawulira nga sikyasobola nayimbira abantu. Nebino tebitekaliyaza mmwe okuba nti nno musulawo busuuzi nga toyogedde na kigambo. I think abawagizi balina nabo okwebereramu because you can't expect me okujja mu gomesi okuyimbira. Era we nagira mu gomesi mu kiraabu era ogenda agamba labono byayambadde bye twambala bye mwagala but you should keep the respect.
Rwema Namakula alina ku stage tebamukwatira ayambala bulungi. Ati Rwema Namakula tayimba nnyo mu club. Kibagana okwambala obulungi nemusalawo mwambale enkola. Tubyambala kyengeza kugamba tokitegedde. I cannot put on a long dress nga ngenda yimba mu bbaala. Wakati fe abayimbi abayimba no style ya music. But booking nnyo mu clubs, bala, and I'm not going to put on a gomesi because people want the decency. Tampa nyambala naye era wenayambala ezo dress awagizi bagenda agamba ono ye abadde biki byayambadde. And at the end of the day oyambala bye bagala ate ne bajja ne bakwatirira, which is not nice. Abayimbi b'ebweru bonna tewala bwe bambala. Beyonce, Rihanna ate bwe bambala naye wali olabye ye abawagizi baabwe nga bajja ne babakwatirira. Of course abayimbi b'amaanyi era tubapikingako a leaf. Just abawagizi baffe just bonga bo tebalinamu respect somehow. Si no. Enonoza mukwano kyegamba olayika tokitegeera. I cannot put on a long dress nga ngenda yimba mu club. Kale lumu nja kigezaako olabo jalaba nga bampostize Jowy Landa yayambadde biki. Bajagamba nvuddeko kitegeera. Just kyensaba abawagizi bambi tulina obbambalira obulungi kuba twakula bulungi naye bambi mukubeka respect. Obuzibu beera ku bawagizi beera ku security. Security esobola obeerawo naye security tesobola gana muntu kujja ku stage kufuuwa. Kitegeera it is allowed. Pozi nga bateekewo etteeka nti abawagizi tebalina kujja ku stage nga tuteekawo obubbo. Anya obubbo bubeerawo ku stage. Aha, ng'oyagala ofuuwa okomaawo naye like abantu abaleka ojja n'ofuuwa omuyimbi kubanga sometimes oyitayo omuntu n'omugamba ajja akuyimbireko. Anti ffenna tulina personality za njawulo ne nature zaffe za njawulo naye ate nange w'okisusse nnyo of course kiba tekiggwa. Segambye nti kituufu naye ye personality ye. Kati nange ng'omuntu waliwo omuntu wasobola okunyiiza walayi ng'asaanamu oba siraapu oba ki something like that ng'akutuusa like ye ku ye ya feelinga nti oyo omuntu amunyiiziza nnyo. Don't you think you want Jacob is too much? Because the female artist now in the chat. I don't want to think for her because I'm sure mwamuyita ddala ne mumubuuza ebibuuzo bye n'abaddamu lwaki yakikola naye yo personality ye. But me as Jowy Landa, ekintu bwekityo nange bwe kintuukako kisinzira mu gy'oba olimu essaawa eyo. Ekibuuzo kyange kweri ensonga kibadde nti muyimbira buli wamu oba oli amuyimbira abantu abatategeera abanywi ba bbiya Abatamiivu ya. Abatamiivu. Kino mugenda kukyewala mutya okuba nti abatamiivu bwe twandiroozeza nti batamiivu ate nga the same time bafaani bammwe ng'ayagala okujja okukwatako. Alina kweregisitalinga akuweereza ebbaluwa nti ngenda kukwata wano. No, kyendowooza kubanga era mu bbaala batundayo mwenge. Abantu baba bagenze kuba pate na kutamiira. By the time omuyimbi bagenda okuteeka ku stage ng'abantu bayiseeko dda kyekituufu. So you cannot control them. Naye just kyensaba abategesi ba shows bonna oba ebivulu bateekewo security. Security yeeyongere ng'omuntu ajja ku stage. Already baba balangiriddewo tetwagala muntu akwatirira muyimbi. So ogenda okimu muyimbi agenda ku stage nga already security eri tight. Watunulira families abadde appetizinga n'ogamba ne fashionist oba designer nongezaayo akanala kumagulu even watunulira video zo eya Rolex era balaza kumagulu kati fani kyalabe mu video next stage era obweze lwaki olowooza takemerwa okukwatako. Of course sina nnyo abafaani kemebwa but kubanga emba nziza oku entertaining just lisa amaaso sina kuyita kwatako just stay where you are tojja era nsaba security yeyongere banayenza aliddamu nankwatako ku luno I'm working out n'osomundaba bangi bajja yinaawe come on kati omanya abamu kyovula abayimbi tukyusanye enamba oba oliawo omwana najja nagamba nze nina abafaani nakwegomba ddanga kakuba kokomanjamu kyovula ndooza n'abayimbi oba tetufumbirwa kubanga choices ziba mpitirivu. Azo sinafuna musajja naye abangi bangi baneba abakyala abayimbi okuba n'abasajja abangi Jowy Landa oli wakubi
musajja kigwe nnina gwomanyi mukwano. Sina basajja. Bansibako obusibi basajja naye nga si bituufu. Wallahi babansibako si bituufu. Nate munaye ekirungi abayimbi be bansibako bakabi. Gulunedi wakabi. Waliwo gwe bakusibako omuntu nga si wakabi n'owulira ennaku. Bonna bakabi be bansibako so kizaamu amaanyi. Kapere. Asonyiwe maama. Abasajja be bati. Bati bansibako abantu bambi nga bonna bakabi. Kakati Jowy Landa waliwo omuntu yenna eyali avudeyoko n'agamba nti Jowy Landa ekituufu kiri esaagala mukwano nti nkuweeyo miliyoni 2 tubeereko ffembi motoka n'enjigaana n'abasajja ky'omanya abantu baagala abayimbi. Waliwo yampa emmotoka ng'agamba Jowy Landa biri byennyini abaana bajja naga ninamu miliyoni zange 6 no ogaba bannange. But me as a person, I respect myself. Yeah. So sinabikiriza nkyali mwana muto. Yali Makex. Nali ndaate kiggwa. Kiri aliwo ekyuma ekikola akabiina. Bannange ngenda kola Nyash ekyensembeeyo kikola Nyash bulungi buli bw'okikola obolanga akabiina kajja. Katono baleeta Makex kati akabiina bwe kajja. Baleta kibuluteke. Esina X eyaliyo simanyi oba akyali mulamu. Simanyi gyali. Yali eyo. Sharifu ya. Awula weeraba. So far, what is additional value? Roger has really done well. Twatandika okukola naye last year. Naye so far I have almost 4 hits and I'm one of the most trending artists recently. Tosobola kwogera abayimbi bakazi n'otateekamu Jowy Landa. So kinzizaamu amaanyi, manager akola bulungi ate n'ennyimba tugenda batuteza amaanyi. Video mwagirabye ya Rolex ya amaanyi. Abakyala bali sooke tuwe ku namba. Gwogwa ku namba yakumeka abakyala. Ndi awo mu top 5. Ani asooka okubuuza? Sijja sinamanya namba we ngwa ntuufu naye nga ndi awo ate nga ndeeta ngenda nyamuka bweti elevating.